Tukyali mu kaweefube wakubanja mukwano gwaffe oba muganda waffe omukulu Head Mutwe era nga abakulu abakulira ebitongole ebyokwerinda bano nno nga bakulembeddwamu omukulu Damulira bagenze maaso n'okwebulizabuliza mu nsonga n'okutulaga nti bye tubanja tebibakwatako era bo tebabimanyi bo bagenda mu maaso n'okukolera ku bannayuganda effujjo nga teri abakuba ku mukono ne naffe tugenda mu maaso netubawa obubaka bwaffe obategeeza nti akaseera kaabwe nakukakonkonye buli kimu mukikole mwami Damulira ne Muhoozi mutulugunyiza nnyo bannayuganda mukoze ebikobero ku bannayuganda mukoze bingi nnyo naye time egenda kutuuka nammwe mubisasulire era twongera obajjukiza n'okubategeeza nti bino tebigenda kukoma lwaleero tebigenda kukoma nkya bigenda kusigala nga tusomesa abantu bagenda kumanya emirembe gyammwe ebiki bye mukoze ate twongera obategeeza nti timwe abasoose ne General Kale Kayihura yaliwo era bangi babaddewo bangi tubalabye nga weebali ate ne bamala ne bagenda so buli kimu kye mukola twongera obajjukiza nti kino entandikwa ate era n'enkomerero mwe mugende mu maaso n'okukola bye muli okukola akadde kanaatuuka mujja kumanya bannayuganda nti baatunula nnyo okulaba nga balwana batereze eggwanga era okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka buli kimu kitambule ddala nga bwe kirina otambula baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti keekano akaseera akatuufu yomukuka Kabalo team wa tiimu y'abamafia bali mu gavumenti eyasikira ebikolwa bya Kale Kayihura ebyokukozesa abaana ba ghetto n'okutugumbula n'okubba abagagga mu Kampala saako n'okulietinga terrorist gangs mu Kampala omukulu yayinirietinga ebintu bye yabitwala omukulu oyo is a serving police officer naye nga ate si wa polisi wa magye jukira nti baali bakulonda okufuka Inspector General of Police ye kennyini ali under the influence of Muhoozi yali asuubira nti yego bagenda okuba Inspector General of Police wabula ne batabamuwa so Mr. Basi gaba njuwa n'okutegeeza nti omufubuka oyo alina missioni ey'okusaanyaawo n'akabinja ke mmanyi wakasimatuka assassination plots bbiri eza poison Abbas Lyakagaba Inspector General of Police eno information ojja gisharingirako mikwano gyo wakasimatuka assassination attempts bbiri ez'obutwa ng'oli ku police kuba baagala ofe blood clot nga balina possibility egamba nti omwami ono yagala okuddawo. That's why he had become famous in the ghettos as Kayihura used to be ngeno mission yawe gye baagala okukola. Oyo musajja oyo mwesigye Franka mwesigwa no kijambia baagala kusaanyaawo byaweya. You might be either disorderly nti yoli ceremonial Inspector General of Police ne Franka mwesigwa no kijambia atalina magezi atambula mu ghetto nga asomesa politics ow'ekisiru balina mission yagala okujja nkimanyi wakasimatuka attempts bbiri ez'obutwa
Abasi yakagaba nga aziri mwani yoyo mukuru Kijambya Christopher Damulira kati mukuru Christopher Damulira oyo musajja mutemu nnyo mwamutegeera dda enaku zino agenda mu ghetto nga asoma agamba abaana ba mu ghetto abagaye bigambo bino wammanga ulira bulungi nnyo nga abagaye bigambo bino wammanga n'obwonona abakulemeza eki bannafe bangi balagakirira ensi zaabwe kati bakaaba bayaga abasudani bali wano bajjudde bayonoona ensi yaabwe byonna mu myaka ebiri sudani yemamuka bagikubye bagimazeewo byakyayenga ebyo bagambawo Bashir atukoze bubi myaka 2 omusajja ono Bashir n'akola ki n'agenda kati emyaka ena ng'agenze airport ya Katumu International Airport teraba nga nyonyeegwawo myaka egi n'ennyonyi ezaaliwo mutawutandika zonna baazokya kati eggwanga abantu embeera abantu abamu gye bakola ki gye baagala Sudaani abadinka mwabalaba ab'enkungu mubalaba bajjudde makiri okumva bagala kuwamba abakungu bajjudde makiri ogenda ekabalagala kansanga Abasomaali n'ab'Eritrea n'ab'Ethiopia bakoze eki nabo balina ewaabwe Ethiopia obunene bwayo erimu Uganda nga 5 naye lwaki bajja wano Sudan eyamambuka yali esinga obunene mu Africa naye lwaki bajja bajjudde mu apartment bapangisa abaana tebakyasoma lwakwata onoolewo emirembe oba beteriyowo ki emirembe gye tulina abamu tebamanyi gye gyava baana bato tulina okukola ki ebikuuma never take a situation for granted katonda bwabanga akuyambye n'okeera n'ogolokoka n'ogenda gy'okola n'okomamu ng'oli mulamu okimwebaliza newebaza naabo bakola abateebaka okulaba nti obeera mu mirembe gye tulina abamu tebamanyi gye gyava baana bato tulina okukola ki ebikuuma never take a situation for granted katonda bwabanga akuyambye n'okeera n'ogolokoka n'ogenda gy'okola n'okomamu ng'oli mulamu okimwebaliza newebaza naabo bakola abateebaka okulaba nti obeera mu mirembe alright mukulu Christopher Damulira Kijambya Mariamongo Constitution ya Uganda ewabana Uganda okukyusa obuyinza oluvannyuma lw'emyaka 5 si bwe kiri mukama oyo Soferi Nyando tibahabulwa yakabera mu kulembeze emyaka 40 si bwe kiri ndi yes gwe kwennyini oyina emyaka ndoza kigenda mu 5 si bwe kiri Museveni we yagira oyina emyaka nga 10 are we together yes ebizibu ebiri mu Somalia bad leadership ebizibu ebiri mu Ethiopia gye tulina abamu tebamanyi gye gyava baana bato tulina okukola ki ebikuuma never take a situation for granted katonda bwabanga akuyambye n'okeera n'ogolokoka n'ogenda gy'okola n'okomamu ng'oli mulamu okimwebaliza newebaza naabo bakola abateebaka okulaba nti obeera mu mirembe alright mukulu Christopher Damulira Kijambya Mariamongo Constitution ya Uganda ewabana Uganda okukyusa obuyinza oluvannyuma lw'emyaka 5 si bwe kiri mukama oyo Soferi Nyando tibahabulwa yakabera mu kulembeze emyaka 40 si bwe kiri ndi yes gwe kwennyini oyina emyaka ndoza kigenda mu 5 si bwe kiri Museveni we yagira oyina emyaka nga 10 are we together yes ebizibu ebiri mu Somalia bad leadership ebizibu ebiri mu Ethiopia bad leadership ebizibu ebiri mu Sudan yamambuka yali kulembeze bubi obizibu ebiri mu Sudan bukulembeze bubi nga n'ensi gyoyogerako ya Sudan esazino mukama oyo Nyando yo Soferi yagikuuma essaawa zino ng'akozesa amajege due to the bad leadership
kubanga bannansi singa bakugenda mu buyinza n'ogaana bo batwala obuyinza mu mikono gyabwe ne babweddiza. Mukulu gwe Kijambia Maria Mungu gwe kennyini olina self detention centers mu Kampala omuli Kololo ne ku jinja Road ne ku Semwai Mbuya. Osiba abaana, osiba abantu, omwami ono mulimu gwe gwakuwamba abaana bankyukakyuka. Abasiba nga tabataddeko fine babeera mu detention centers okumala emyezi mukaaga ku myaka nga gye bali era yalina ne baddamulira. Omwami ono akonde ku Semwai ayinayo ebisenge bijatulugunyiza abantu. Ayogera ku mirembe mukulu ddamula bwanga omutwe gwo nga sigwa neighbor nga tewagwe yazise oba okozesa amagezi ga mukazi wo gova nago nga kapale k'omunda kuyambadde akamukazi wo nga yakulogera mwaka kapale njagala osooka weebuuze ddamulya ntulo wakane ndi emmere nga nnabaana bange kiki ekimpambisa abaana ba Uganda obateeka mu safe house nga tebatwalidde mu kkooti. Omuto kubanga sigwa mukazi wo mpale ya mukazi wo gyoyambadde oba omutonga gwa neighbor sooka weebuuze kiki ekikuwambisa abaana b'enkyukakyuka n'obateeka mu detention centers ku Semwai ne Kololo mu safe house n'obasiba nga tebalina misango. Emyaka 3 ng'onyumya mbu simanyi waliwo emirembe ki gwe tokimanyi tulina abamu tebamanyi gyava baana bato tulina okukola ki ebikuuma never take a situation for granted. Katonda bw'abanga akuyambye n'okeera n'ogolokoka n'ogenda gy'okola n'okomamu ng'oli mulamu okimwebaliza ne webaza naawe Alright, mukulu Christopher Ddamulya Kijambia Maria Mungu. Constitution ya Uganda ewabana Uganda okukyusa obuyinza oluvannyuma lw'emyaka 5 si bwe kiri. Mukama oyo Soferi Nyando tibahabulwa yakabera mu kulembeze emyaka 40 si bwe kiri ndi yes. Gwe kwennyini oyina emyaka ndoza kigenda mu 5 si bwe kiri. Museveni we yagira oyina emyaka nga 10. Are we together? Yes. Ebizibu ebiri mu Somalia bad leadership. Ebizibu ebiri mu Ethiopia bad leadership. Ebizibu ebiri mu Sudan yamambuka yali kulembeze bubi. Obizibu ebiri mu Sudan bukulembeze bubi. Nga nensi gyoyogerako ya Sudan esazino mukama wo Nyando Yosoferi yagikuuma essaawa zino ng'akozesa amajege due to the bad leadership. Kubanga bannansi singa bakugenda mu buyinza n'ogaana bo batwala obuyinza mu mikono gyabwe ne babweddiza. Mukulu gwe Kijambia Maria Mungu gwe kennyini olina self detention centers mu Kampala omuli Kololo ne ku jinja road ne ku Semwai Mbuya. Osiba abaana, osiba abantu, omwami ono mulimu gwe gwakuwamba abaana bankyukakyuka. Abasiba nga tabataddeko fine babeera mu detention centers okumala emyezi 6 ku myaka nga gye bali era yalina ne baddamulira. Omwami ono akonde ku Semwai ayina ebisenge bijatulugunyiza abantu ayogera ku mirembe mukulu ddamulya bwanga omutwe gwo nga sigwa neighbor nga tewagwe yazise oba okozesa amagezi ga mukazi wo gova nago nga kapale k'omunda kuyambadde akamukazi wo nga yakulogera mwaka kapale njagala osooka weebuuze ddamulya ntulo wakane ndi emmere nga nnabaana bange kiki ekimpambisa abaana ba Uganda obateeka mu safe house nga tebatwalidde mu kkooti. Omutobe kubanga sigwa mukazi wo mpale ya mukazi wo gyoyambadde oba omutonga gwa neighbor sooka weebuuze kiki ekikuwambisa abaana b'enkyukakyuka n'obateeka mu detention centers ku Semwai ne Kololo mu safe house n'obasiba nga tebalina misango. Emyaka 3 ng'onyumya mbu simanyi waliwo emirembe ki gwe tokimanyi nti Abasomali balina national identification za Uganda balina n'obutuuze wano nga bakimenya amateeka. Gwe atamanyi nti Aberitrea bali wano bumenyi bw'amateeka balina passport za Uganda bumenyi bw'amateeka. Gwe atakimanyi nti Abasudaani bagula ettaka wano bumenyi bw'amateeka bali mu Uganda bumenyi bw'amateeka. Gwe atakimanyi nti n'Abasudaani ab'omumambuka bali mu Uganda bumenyi bw'amateeka.
gwe kenyini gwo kulembera obubinja obuwamba abantu gwoyogera ku mirembe wayina emyaka 10 Museveni bwe yalinga gy'okuwamba history w'okufuga Uganda ali luddawa ngera kubuuza Museveni we yagendera mu nsiko kyogamba nti yali tasobola kutula ku meza kutesa n'abakulembeze abali lwaki yakwata mundu Christopher Damulira gwosi gwe chief kidnapper bana Uganda mu nsi otambuza drawing okwata bana Uganda nebulayo naye baspies bo mukulu lekera okwebuzabuza ng'afukaana aba tolina budget ya police essaawa zino essente z'okozesa sente za muhoozi za state ng'okulyetinga gangs okwetola mboga as Kaihura used to be ngeno mission yawe gye baagala okukola oyo musajja oyo mwesige Franka mwesigwa no kijambia baagala kusaanya obiaweya you might be either disorderly nti oli ceremonial inspector general police ne Franka mwesigwa kijambia atalina magezi atambula mu ghetto nga asomesa politics ow'ekisiru balina mission yagala okujja nkimanyi wakasima tuka attempt sibiri ez'obutwa abasi yakagaba nga aziri mwani yoyo mukulu kijambia Christopher Damulira kati mukulu Christopher Damulira oyo musajja mutemu nnyo mwamutegeera dda enaku zino agenda mu ghetto nga asoma agamba abaana ba mu ghetto abagaye bigambo bino wammanga ulira bulungi nnyo nga abagaye bigambo bino wammanga bannafe bangi balagajirira ensi zaabwe kati bakaaba bayaga abasudani balowona bajjudde bayonoona ensi yaabwe byonna mu myaka ebiri sudani yemamuka bagikubye bagimazeewo byakiyaye ng'ebyo bagambawo Bashir atufuze bubi myaka 2 musajja ono Bashir n'akola ki n'agenda kati emyaka ena ng'agenze airport ya Katumu International Airport teraba nga nyonyi egwawo myaka egi n'ennyonyi ezaaliwo mutawutandika zonna baazokya kati eggwanga abantu embeera abantu omu gye bakola ki gye baagala Sudaani abadinka mwabalaba ab'enkungu mubalaba bajjudde makirya okumpi bagala kuwamba abakungu bajjudde makirya ogenda ekabalagala kansanga abasomaali n'aberitria n'abeethiopia bakoze eki nabo balina ewaabwe Ethiopia obunene bwayo erimu Uganda nga 5 naye lwaki bajja wano olwokuba nti ewaabwe kiri ki Sudaani eyamambuka yali esinga obunene mu Africa naye lwaki bajja bajjudde mu apartment bapangisa abaana tebakyasoma lwakuba nti onowaliwo emirembe oba teriyowo ki kagira emirembe gye tulina abamu tebamanyi gye gyava baana bato tulina okukola ki ebikuuma never take a situation for granted katonda bwabanga akuyambye n'okeera n'ogolokoka n'ogenda gy'okola n'okomamu ng'oli mulamu okimwebaliza newebaza naabo abakola abateebaka okulaba nti obeera mirembe. Alright, mukulu Christopher Damulira kijambia Maria Mongo Constitution ya Uganda ewabana Uganda okukyusa obuyinza oluvannyuma lw'emyaka 5 sibwe kiri mukama oyo Soferi Nyando tibahabulwa yakabera mu kulembeze emyaka 40 sibwe kiri nti yes gwe kwennyini oyina emyaka ndoza kigenda mu 5 sibwe kiri Museveni we yagira oyina emyaka nga 10 are we together yes ebizibu ebiri mu Somalia bad leadership ebizibu ebiri mu Ethiopia bad leadership ebizibu ebiri mu Sudan yamambuka yali kulembeze bubi obizibu ebiri mu Sudan bukulembeze bubi nga n'ensi gyoyogerako ya Sudan esazino mukama oyo Nyando Yosoferi yagikuuma essaawa zino ng'akozesa amajege due to the bad leadership kubanga bannansi singa bakugenda mu buyinza n'ogaana bo batwala obuyinza mu mikono gyabwe ne babweddiza mukulu gwe kijambia Maria Mungu gwe kennyini olina self detention centers mu Kampala omuli Kololo ne ku Jinja Road ne ku Semwai Mbuya osiba abaana osiba abantu omwami ono mulimu gwe gwakuwamba abaana bankyukakyuka abasiba nga tabataddeko fine babeera mu detention centers okumala emyezi 6 ku myaka nga gye bali era yalina ne baddamulira omwami ono akonde ku Semwai ayina ebisenge bijatulugunyiza abantu ayogera ku mirembe mukulu Damulira bwanga omutwe gwo nga sigwa neighbor nga tewagwe yazisebwe yazisi oba okozesa amagezi ga mukazi wo gova nago nga kapale k'omunda koyambadde akamukazi wo nga yakulogera mwaka kapale njagala osooka weebuuze Damulira ntulo wakane ndi emmere nga n'abaana bange kiki ekimpambisa abaana ba Uganda bateeka mu safe house nga tebatwalidde mu kooti
omutobe kubanga sigwa mukazi wa mpale ya mukazi wo gyoyambadde oba omutobe gwa neighbor soka webuuze kiki kikuwambisa abaana b'enkyukakyuka n'obateeka mu detention centers ku Ssemwayi ne Kololo mu safe house n'obasiba nga tebalina misango emyaka 3 ng'onyumya mbu simanyi waliwo emirembe ki gwe tokimanyi nti abasomali balina national identification za Uganda balina n'obutuuze wano nga bakimenya amateeka gwe atamanyi nti Eritrea bali wano bumenyi bw'amateeka balina passport za Uganda bumenyi bw'amateeka gwe atakimanyi nti Abasudaani bagula ettaka wano bumenyi bw'amateeka bali mu Uganda bumenyi bw'amateeka gwe atakimanyi nti Abasudaani ab'omu mambuka bali mu Uganda bumenyi bw'amateeka gwe kennyini gw'okulembera obubinja obuwamba abantu gweyogera ku mirembe walina emyaka 17 bwe yalinga gy'okuwamba history w'okufuga Uganda ali luddawa njala kubuuza Museveni we yagendera mu nsiko kyogamba nti yali tasobola kutula ku mmeeza kutesa n'abakulembeze bali lwaki yakwata mundu Christopher Damulya Gwosi gwe chief kidnapper bannayuganda mu nsi otambuza drawing okwata bannayuganda n'ebulayo naye baspies bo mukulu lekera okwebuzabuza ng'afukaana aba tolina budget ya police essaawa zino essente z'okozesa sente za muhoozi za state ng'okulyetinga gangs okwetoola mu Buganda neera kigaanye okubeera successful